kati bodira obusungu obwo n'obukuza ng'ogamba omwana kitaawo takubeereddeewo kitaawo takwagala ate bwabanga teyabeerawo anti wuliriza wandibadde omugambira ddala lumundu kitaawo yafa ne kikuyamba omwana ono obutalirabako yadde omusajja ono ataakola ki atamuyamba naye teyamuyamba ate bw'omutegeeza nti yaani ye kitaawe kati waba okimanyi bulungi nti ye kitaawe tewa mwana osoli temanyira kitaawe kubanga olina obusobozi omugamba nti kitaawe yali Rwanda eyo yali Rwanda yagenda Rwanda kati nzolado nenja kwa ne Salongo ono mwana ngasembayo obutoso omugamba kitaawe yafiira mu Tale Sudan kitaawe yafa lwaki oba obika omusajja omulamu olwokubata kuwa buyambi olw'ensonga saagala mmanyire mu maaso n'omwana wange omwana kakule nga akimanyi kitaawe takola ki taliiwo yafa naye bwe lwokuza omwana ng'omutegeeza nti taatawo ye gundi kitegeeza oba oyagala nnyo amanye ekika kye ensonga zonna Shalom toziyingizaamu oli mwana kubanga oli tasobola kufuna embukisana gumu nga kitaawe akaaba tasobola muleme kulimbalimba baana era abakazi bangi mbalaba nze omwana wange tajja kulinnya yeeyo bangi mubakoleredde n'ofa mu myaka 3 n'afuuka ekirerya buli kye wakola n'akitula n'akinywamu bbiya ne bamuzaaliramu awo abasajja nga 9 kyogamba kiba kikyamu abakyala obutatwala abaana ku bika Shalom teri muntu ali bulungi nga tamanyi gy'ava ekyo tebakikulimbanga ate mba simanyi kika kyaffe maama yanzaala nzeka talina bwe yagambako yanzaalayo nga azze kukola Kampala ati simanyi kika olina okuba omusabe nnyo Mukama n'aba ku sayidi we n'abeerewo ekika kyo Mukama yabalina okukubeererawo ggwe nti batono nnyo abali obulungi nga tamanyi gyenvuddewe Shalom emikisa tugijja waffe Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaze okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Chwaka. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi
mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe eri abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne sente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka olusegenderwa abayimbi omuli Acidic Vocals Lili Puzzle Lunabe Bettina Namukasa Let's Katea Victor Rosa The Agent Kabako Bazabaza Aizon T Tom D Bobby Brown ne Niro Biswanka Ashro Wempere banemeddewo ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salonga and Sun Shoe Center Kuhama Balloon Power Center Skype Sewers and Travel Julu Quality Properties Dr. KG Biadings Tim Bakery Viva Organic Sylvia Auto Parts Natty Hands-On School of Skills Bulwanda Real Estate Friends of MC Meya Twesangeyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Tugamba is happening when you're ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gwatana banga akafune simu olimpia katwe yungako. Ate gwe ya subscribe ngata ile kusaka akade waguru ako wengo funa notifications nazo na ngawe tuli mpola. Nze Shalom Haddad Kawes goraba era yogera. Sirinze kwero ndine senga nalongo kitone. Omufango ni ate nawo gonyanyudde bulungi kubanga ebitiwa byange byonna bikoze bimazeeyo ekyomuko omusajja okyerabye muko omusajja kubanga I have a permit to him tiyenze mukazi we genda bulaya komawo Montana ne Konsi n'ebintu ebyo nga bimane baswaza nalonga ebyo nze mukagundi nze omubwenti akati Shalom ngere gyoli mwanyinaze weddira nteka nkubulira amazima Shalom nze bba wange ali nswaza anfuddeko nga nsigadde bwomu bwalifa anti gino emyaka sigikyanoba Katonda wange omusajja nkunkumuddemu abaana 8 luli nalina wato kati nyina guwato naye wena abaana 8 I have 8 girls asembayo wuyo mukyala Sanyu nanye n'edduuka eri bonna bawala ate namulenzi omulenzi ngezezako omulenzi ntabula banzadde bangi ng'onoonya mulenzi kati ate nga saagala munywera ddagala abaana b'eddagala abo baako emisoso mingi neerabira ku nze gwe baalinywera tutankuula entalo tuleeta ebizibu ozaala baanya lunywe ani asima nekyolina ebyo okireka olaka kyensi edda ali nga nsobola bagamba atazadde mulenzi tebikyakola kati n'abakazi ate n'omwami mwegayiridde anoonyeeyo omulenzi agamba nedda wamukwatamu gwe naalongo nze nkulanga oli ku byoto lwaki oyabya ebyama nze nkulaba ku byoto eyo nkulanga ogira bwone nga bw'ota ku makyooto obulamu busoboka mwana wange naalongo omusajja amukwata kati bw'otamukwata okola ki nawe mpuulira gw'olowooza abasajja abo balaba abasajja balinga ndiga aba asise bwaki nenga jalaga akola ki ye muntu akugamba baby nkufiirako naye bw'akyukawo n'agamba Shadi yono nina okumulaba nina okulaba omwala ono ndabe kye yemwepaasa mu kajjiini kati nza okuva nakitegeera nti mwesirisa mulaba ekiddako nwanisa kiddako kati obufumba obuwangala obw'eddagala obwo
Tedi bufumbo butawangala kasito tegeera omusajja n'ekitiibwa kyalina okufuna. Eddagala si yeebaka mu buliri. Ye tewali agamba mbu banale ku luno lyabadde soga oba lyabadde mukazi w'embalala. Okaawa bibyo oba okuumuuka bibyo. Wabula omusajja yenna bw'oba omuloga sooka okkirize mu mutima gwo nti mwagala nnyo otegeere na biki batakola musajja. Ng'omaze otegeera nti omwagala. Yes, omusajja alabirira omukazi tebamumanyiira. Omusajja asanga n'agamba nti Naalongo omukazi wange yagambye ayagala genda Sweden. Tiyagala sente mukanjagala milioni 2 nti agenda wa Thomas Cool. Oye omusajja abatannaba kulabika ng'anyiga ng'oli ku ttaka mwataata. Ndaba ng'ananyiga. Omwakikondera amangu. Bw'omulaba ng'anyiga. Ndaba ng'ayagala okunyiga naye simanyi buzibu buli ki. Wandimbuulidde mangu nga tonnanyiga. Nefe nga tulina miswaso wangule Naalongo. Munyiga manyi omuntu gwala mu nnyumba buli omu asiriikirira munne. Shalom eddagala ly'omukazi ngenda kulikuba olwaleero. Tukyali kulya musajja. Shalom eddagala ly'omusajja yenna. Teri musajja gwa wakitiibwa abuubuuka. Esibwa kirimu ki? Like okay, what does it contain? Tebayita okuwa omusajja ekitiibwa. Nti genda ku example ku nze. Nti bange mmanya nti adda ssaawa mmeka ewaka. Nti bweziti tugeze ne bw'aba agudde. Nga tajjidde muziri. Azabulap kiri awo. Mba n'ebigoye byange ebiwanvu bye nkoleramu emirimu. Munda mbaamu ne patula ne ka blouse. Okuba patula. Nze nyambala 2 piece mukama mubiri yagumpa alhamdulillah. Kireke ekyo. Oluwulira nga waliwo omuntu ayekubyakubye eng'ombe ku maka g'abandi. Nga sinakakasa oba ye nannyinigo. Nsooka kubuuza ani ti daddy. Ng'ojjako ebigoye byadde oyambadde. Bulungi nnyo. Tabirabako ebyo ebikola emirimu. Nga kiyingirirawo ekisero. Ngodda mu paaka. Ka perfume Akawunya obulungi. Kansonga ne haga ku mulyango. Welcome back. Kulikayo daddy buzibu ki? Ng'okomeddewo mu budde buno. Waliwo buzibu ki? Kyala nedda mami tewali nnyo buzibu jasi mbadde nkumisinzaawo naye nzija nkulabeko na. Nemanya nne wano waliwo koodi. Alimba. Angatta. Tera kumboyira kigenda mu ki? Kigenda mu Sikanya musajja. Katunda chai. Nti katunda. Awo kambe nyongeramu ne ku speed y'ebbina bwe mba ntambula. Ngwali mu patulayo. Aleme kulowooza mbukanzaddemu abaana. Owedde ku mpagalo okaddiye. Buli kanaku mukakasa nti am available sa. Ate bonga yalira abasajja bantwala. Nga yalira omukazi alabika obulungi bamutwale. Kati nendyoka mbudaabuda omusajja awo. Naalya nanywa nesooka munyiganyiga sokisi nenzimujjamu ne munyiganyiga ku bigere kubanga siri bize nze omulimo gwange yeye nze bange ate bakusanze ofumbo oteeka mu lweyiko mu kyennyanja mukwano okufumba kusooka ne kulindako nsooka kubudaabuda naalya emmere bw'abazze n'ebiwundu mu bigere banga afembo kubanga nfumbiraani sanyiwa aba akaaba nga sanyiwa akaabirani sanyiwa n'abakozi 2 nga balabirira ye kati nzanjagaza ki nedda mukwano soka kulabirira yaleeta sanyu ku nsi akyasobola okunzaalamu kafeero ontegedde bulungi gosooka labirira mwami soka kulabirira bba wange yensonga lwaki nnyina abaana abo era bwe mmala omubudaabuda ne mugaa kati kunaabako oba toyagala manyi abantu banyeto kyebabuuza ekyo nga bagasenga wajjawo embeera nga onyo otaasa abantu 2 kuba olina okutaasa nga bagawo otaasa abaana bo oba omwami wo Nze ekiwange tebakowanze omwami wange yasooka kuba omulamu. Wanje? Nsooka musajja. Nga tonna taasa abaana? Omusajja asobola okulekawo? Tasobola kulekawo. Abaafuna ab'okubalekawo era tebabalina. Nze nafuna musajja wakufa naye. Era buli ekinnyamba okufa n'omusajja oyo nkeera kukikola. Ne banga nti omusawo ali Zanzibar. Ogendayo? Katonda wange nkeera ku nnyonyi. Omukasajja nsawo n'omwana abadde. Nkeera kufuna trip nengende Zanzibar ne mugamba taata omusajja semologa ku mujooga njagala kufana bba wange sinayo maanyi gayiga musajja mupya no munyweza buli kakodya akanyweza omusajja nkeera kukayiga tenga n'empisa nnyingi kwentadde oba ontegedde bulungi kati abaafuna abo balekawo era bajja bakola ki bajja balekawo kubanze bbange tana kyakola Shalom ne mulekawo bange bwayenda ku muntu nze nwana nnyo okulaba gwe bayenzeeko afa atya tugende maaso ogambye otya agwaddalu sokoleke afa accident Naalongo tukakane okay bawo n'amala ayenda n'ekimanya n'okimanya simunyaga kigambo wabula oli gwayenzeeko nze nsala amagezi okakasa afa budde ki afa atya kati oba ottawaatya atalina musango kwenda ku musajja w'abantu omusajja yaba amukwanye yes olina okugaana abasajja b'abantu
Abaye oganya omusajja w'abandi. Olina ogana omusajja w'abandi. Mwina n'olwali ku basajja nesisaagisa musajja Shalom. Ebintu byonna mbisaagisa. Nsobola okugaba buli kimu sisaagira ku bba wange. Wabula ate gira besitta. Nti nze bange bwakwana notakuba ku simu yange. Kugamba mbu bakukwanye. Nze saagala simu ya bange kuvuga kiro. N'ogondera amateeka ge nti mukazi we tayagala simu ekola ki? Yovuga kiro. Gwe n'olinda ono eyakukwanye lwanaakulaba oyo tafa. Asigalayo nga gyali. Asanyusa omwami wange era mmusabira amusanyuseemu. Kwabula ddanga musanyufu nange tripu zino ez'Ezanzibar zanguwa. Ne bwaddanga alowooza ensujju egaanidde mu transit omugamba kirala obwongo buli waki? Agamba akaana ako nkamaliriza ddi. Abeera ali awo. Naye nze ndi mumativu nti bba wange tasobola kutongozaayo mukazi waakomeka. Toteekawo omukono gwo. Nguteekayo n'okuba. Shira Price agamba omusajja tebamwera ne bamwebikka. Anti kati Shira Price yafuna omusajja gwe bateyayira ne beebikka si bonna. Ffe tubeeyayide ntubebika ntubesiika. Abasajja. Ye piro ye blanket ye mufaliso. Kankubuulire buli muntu alina kyalina okubeeramu successful. Shalom olaba olowooza okoza emirimu emeka otuuka wano. Bingi. Naye olowooza gyonna gikusanyusiza. Naye era waliwo gy'ogamba nti guno siguleka. YouTube tujja kufiirawo. Tujja kufiirawo ku YouTube. Ebintu biri mu YouTube obimanyi. Kati nga bw'ogamba nti ku YouTube nja kufiirawo. Tekitegeeza nti ky'osoose okukola. Naye nange bwe ngamba nti omusajja nja kukola ki? Kufiirawo. Kize bange yanjagala nga nyina figa nnungi naye nga ndabika bubi. Yaswali obulamu bubuuzise ne bagamba omuntu abulamu ssente. Nali ndabika bubi. Nambeererawo. Bawange nanjagala nnyo. Nalika ku extent nga ne bwaba muyise mu meeting nga bange yasoma. He's educated enough. Bange akola omulimu gwa bbeeyi nnyo. Nga tuka mu meeting n'abagamba yenze gundi naye mukyala wange abatumidde. Naye nga abatumidde bw'omulaba obwatuka n'oseka. Najja nga ngumikiriza nanzimba nanfula omukazi ow'amaanyi. Takyalinayo nsobi gye sobola musonyiwa nze bange ne bw'aba yakwenzeeko nze tonkwatako. Leka kyogera banna omusajja ajja kukola ekintu naalo ngongo n'olaba okkaaba. Kati ku myaka 21 olowooza kyera nabakola Shalom. Nze bange namusanga muvubuka mutonvuumulo nga n'abakazi bamukwana. Nendugako bendozeeko abafudde ne bafa abalemadde ne balemadde. Onyabe watoola omusajja. Simanyi kubanga sikyabalaba. Simanyi babalamu. Ensi abatwala eyo. Kati ye mpaka lwe yalaba n'agamba omukazi agenda kutta ensi. N'agenda nga kakkana yekka. Era nze kati bange sikyamanyi omuze gwena gutya. Esooka Shalom nze ndi mukazi mulundi. Nze bampita Robert Shua. Bwe gamba nti Shalom ekintu kyokola ekyo sikyagala naye wande ogenda kusasulira oba ojja kusasula. Ne bwe wayitawo emyaka 10 teweeyibaala mba nkiriko. Naye nga structure entuufu eyo kikolamu yekyambuze naye nga kyo buli kanaku neebaka nkirowooza. Musajja ono mukoledde kyo kye yakola. Ontegedde nnyo. Kati nze bange takyalinayo nsobi gy'asobola kukola ne sigimusonyiwa. Era nze bange bw'akwendako ati onisk. Nze sobola mukyawala kwendako. Wabula nze nja kwegatta ne bange tulabe gw'ovaawo otayagala okumalawo emirembe. Kubanga bwe yabadde akwendako teyakuntumyeko. Kati gwe lwaki onnoonya. Bwe yabadde akwendako yabadde n'ebigendeerwa bye nga biyamba ye atya. Lwaki obinteekamu? Anti azo bba afunyeyo omwana azadde ebbali obanga yakyampa buyambi andese mu nnyumba. Kakati nze bange kino nkiddamu buli nnaku bange bwe yeevaamu n'akuzaalamu omwana nsula ku Salama Road bayitawo kawopeti. Bw'olaba akuba essimu takyakwata tombonyaabonyeza musajja leeta omwana. Kuba wali wendi yampa eddembe nga nsobola okulonda abaana b'abantu abeebakiddwako abo abaana abayitamu eyo tocha n'embalabirira ewange. Nga tambuuziza nti bano abaana babalonzeewa. Wabula nga alina munyala mugamba dadi oyo omwana dada we yamukwata emukono oyo omwana tata we yamukwata ekaliisizo nga nze mbalina. Kyogamba owuwe tasobola kubeera waawo. Olwati omusaayi gwe. Kati nze Shalom siinayo omwana wa musajja gwe siyagala. Oba amuzadde wendi oba sikola ki? Oba toliiwo. Ate teri mwana alina musango ku nsi. Oyo omwana gw'olabaawo tabagambangako beegatte bamuzaale. Wabula yajjidde mu kabenje k'abantu abakulu abakoze ebintu ebitabayamba bombi. Kuba singa bibayamba. Singa oli yamufunya gyamukola ki? Yamuteeka. Akabonero akalaga nti yali amweyambisa. N'omwana gwe yamuzaalamu tamufaako. Mukwano leeta omwana. Olw'ensonga nti abaana bange nwana nnyo abaweerere mu masomero amalungi.
bagenda kulanga ba doctors ba nurses balogi n'abaana bange omu makeup artist omulala doctor bagambe nti olaba oli omubbi abbira wali muganda wa bali abaana bannaalongo no tegezagwa abaana kabe baana bamujjawo obasembeza bonna era njagala buli mwana amuweerere nga bw'alabirira abange baleme kuttaataagana future y'abaana bange kuba babe singa abange babadde bamumala bayi teyandibakoze eki teyandibazadde nze bange talinaayo nsobye sobola kunkyaya musajja nze n'omusajja tuli tuti kireke Shalom naye si buli kati ye omusajja ave naye akyogera mbunze n'ennaalongo tuli tutyo agwa akyogera nze tebinkwatako nze keyeevaamu nampasa ogenda obbanga namukasa namukasa relationship agirimu yekka tewali buzibu kale namukasa ye sinamanya bwali baali waabwe naye agirimu yekka relationship yagipika obwedde omusajja ali wanamusa amasimu wanga bayomba misango mulimba omusajja amwagala era nnaalongo buulirira namukasa mubuulirira buli nnaku atunule ewalala nedda ssebo oli omusajja ayagala namukasa obwedde amukubira amasimu mbadde naye wano nga gaki omukwano gumuluma kati nkubuulira ebigambo bino abo bakyali baana bato namukasa ne bwalemu oyo omusajja tetumusalira musango kuba nange nalemu abasajja aba naalongo walemu abasajja bana nyina ba ex aba bana kati ensobi ze nakola mu bali abana ono owokutaano nfa naye tali kumutta ate bane mwe yechwachwana zera aina lwayomba naga nenalonga nalongo yono nenyo sende zange wachi emuga dadi inze simanyi kyolowooza naye nze wano weewuwo asinagendaga mukwano nze nkulinze wonyigulukukira mu kisenge gye ndi eno nandize bange nebyokunyigira yabivaako esooka Salomu nze ndi mulekwa siina mama wange siina taata wange ate siina muganda wange oli omweka taata wange yanzaala buwomu era bwe baweddira nte alima afunye muganda nga wokubiri era ofunye muganda ofunyeyo kaweesi kati ntwala omukisa okukutegeeza nti nze bba wange ye taata wange ye maama wange ye baaba wange kyekika ye ssenga kati byonna bye yekyanga mulaba muladdeko amaaso abiri ate nga mate buli kyayiyayiya amaaso gamba gati abalasha ono mukwano mbajjukiza bakatwaga collections abali eyo abagala engoye ennungi suitcases bed cover ebyomu nnyumba jakatwaga collections basangibwa ku Chain of Liberty edduka CL 37/38 kuba ku 0753002365 0753002365 bani suitcase ezigenda ku buko nkyanye nalongo kitone wanya ku kitone kusanyo special wine ne duka ali masako mwana muto yali anti yali ampadde sente mutwale bweru taatawe kanenda banga ajja kunyiga yampa $16,000 ne kati nenzija nempangisa wano nemutera muli nedduuka kuba oyo alina insurance kale oli muntu musaba sente oli munaziwereza nga obudde bukoze eki mbuyiseewo kati nemugimwanga surprise nemugamba samutute bweru nambuuza lwaki ayagala mwana we oyo w'obukadde nga buli mwaka aba bweru nemugamba namukoleddemu edduuka limusasulireeko insurance ate n'asanyuka nnyo yensonga kitwatekako ye kubanga lirye bwoya naalongo gwomu kubakola ebivvulo mu Uganda muno obaddeko n'emikwano tulabyeko nze kati ziri bbiri eziri visible eziteewanika eziteegaanika nga bakoze ebivvulo adde ba mukwano sho oluggwa ne baawukana eyasooka yali Crystal Panda ne ankwange Bruno Ko w'enkima nga tuvudde kojjange Bruno Kekigundo w'enkima tulabeko Shira Price ne Anthony Katongole neno mwannyoko wate naye mwana oyo atusobedde bamale mufunira muggo mwana ate n'abente bwe batyo nze sikyewuunya oba ni yabawa akabanzi mati abantu bale tetutegeera bulungi bajja kitukozesaako munnange tuli bantu nga omuntu atukutte bulungi naye omuntu very humble ng'otukutte bulungi nze mmanyi era mbagena speed emu kakati ekisinga kutwanya Kampala abantu batya nnyo okutandika kitubonyabonya nti nze nkola show zange tewali muntu aba mmanja sente kubamba nnakuse Shalom omperekereko oba you get my point so tukole bameka babiri kati soka ntubuuza ekyabwe kyali ki yamuyita muwerekerako oba kukola bameka babiri kubanga bw'otunula mu Shira Price ne chicken Shira Price asinga chicken amaanyi bwetuba twogera facts ng'otunula bubi lwaki osiga obukyayi mu bantu anti mbuuza lwaki nkikugambye temwagala mazima kyogamba gwe tokkiriza nti nno mulongo babiri ansinga amaanyi singa omuntu atuteeka wali babiri ogamba nalongo nno waakabi
Yate mulongo aluddewo nnyo. Otegedde bakyegeza ko. Ya aludde kusengo kyonyonyodde bwokyo. I would understand. Ebintu biri biba byanjawulo nti Sheila Price bwe yafuna mwanyinaze bwe yafunamu obuzibu bw'olugalo nga yeeyambula. Sheila Price yayimirirawo n'alaga nti asaidinze nani? Ne chicken. Chicken yazagwa mu mbeera enzibuzibu. Simanyi obuzibu ala kwakyali mwana muto. Ensobi olugalo yali yejjanjaba. Zimusonyiyibwa. Bwe yafubula atonja Samira. Yagamba ali yejjanjaba. Amasi yagamba jebbi. Obulad neso diwa bukwana. Ya muntu yakuba olugalo nga yejjanjaba ddagala. Kakati awo bwe twafubutukawo najjagwa mu mbiza mudogo. Manda mudogo. Mudogo agamba tana kye yamukola kubanga abaana ba geta abo tebalimba. Ekivulu ekyo ye. Tebalimba. Komanda mudogo kyakuba chicken. Gwe jobeera by the kati kwa abantu. Andi katengera kunimiza abaana ba street abo ne bataba mudogo. Bwe bamukwata naye mutwala mu kooti. Kankwanguiza ku fiki gas. Bamukwata Joan. Nganze ndi mu nsongazi. Tebalimba. Ne baba akola settlement n'omugamba kye bakikoza tokikiza. Agamba nedda nalonge kyo nakikola. N'ekyo kibagamba saakikola ki? Saakikola. Abaana tebalimba. Abaana bageta abegaza. Tebalimba. Sibokka. Buli mwana wa street talimba era bw'omukwata munja agamba abakalumamu n'abanywamu. Oyo namukubye. Ne yankoze bwati. Oba oyo saamukutteko alimba. Mudoga agamba ati anti wali abeefula abageto nga si bageto nga baagala kifiitingamu. Naye abaana abageto tebalimba. So mudogo kyakuba chicken. Era yangamba teyamukwatako. Ate mudogo gwe mmanyi talina kyafiro nga kugambya amazima. Kwani bwaba ajja kumukubera kugamba njya mukuba banzimene nga mukoze eki? Mukubi. Ye mudogo alimba teyamukuba. Awo natulaba zize omusajja yakabanyaga tutamulambula ina kuchupa. Mwe bali mulambula. Negwe tewawulira nga abomukati bagamba nti bamulabyeko ngalaga anywedde nnyo nga ate ava mu mukolo. Ani wadde mwe bagamba nti no ali mu ddwaliro tuwakiwuya ko statement eyo kati banya abamukuba. Kyogamba bakukuba no soko fana amanya gagenda okunywa bbiya olwo jolwale. Bonywa mukwana naga kuchupa. Kale. Bw'oba otegedde biza okubeera mu cupa. Ate ojja kudettira. Onywayo kaakantu ecupa nekusanga ng'olinayo kaakantu. Onywayo ko kantu jebbi nimbye katuyo omwana yamenye wala anyo ecupa lwakutte. Kagini sikamukoze bulungi obutakambye. Amma tanja kwagala kubanga bujaga bwagira tusanyu kikola. Kaakati eyo nga nvaayo. Awo nawo Sheila Price nga akulaga agwa nani? Ne chicken. Ne chicken. Ne ate Sheila Price unafuna yonso biye. Yenkana ya chicken. Nga atobedde yali w'amaanyi no n'agifuna era n'ayimirira naki? Naye. Oba Oluganda ngolo lutegedde. Kati ekibuuzo kiri nti Sheila Price abanja chicken kumubeererawo? Tamusasudde mu byazaamubeererawo? Oba so yali ya chicken nga amuwerekeddeko? According to chicken, because I was with him yesterday, even from day one, nalanga show. Ya agamba, yatwa ne Sheila Price. Namugamba ngenda kukola show. Sheila namugamba, enaakola Sheila n'adawutinga. Namuga naye nkuwadde offer. Nga chicken yagamba Sheila Price, buli meza gy'ogenda okutunda yiyo. Kyamugamba. Ani awaani? Chicken yagamba Sheila Price. Sheila bw'atunda emmeeza, sente zize. Buli meza gy'otunda yiyo. Sheila Price atunda the meza neji? Nemu. Watu kakali hustles biki. Sheila Price teyajjanga. Kyovula mbunye ku show balina kwambala nga Banyarwanda. Sheila Price ajjambadde nga bali yambadde. Kubanga teyategeera film gye balina kwambala ekyaga mtu ya participate nga. Kijagala omanya. Obunyarwanda bwali bwabuwazo bwambaza Sheila Price nga taye mu Kenya. Ani nakyo buza kukitegeera. No, tuzo okukola show. Kanza nawo show yange yanga 3 November Friends of Shalom Vulumula. Bwe mbanji kutuzo gamba abantu benkyaza. Ku channel yange. Mugenda kujja tumiyemu emboozi awo ngola emboozi mukati mutuwa mwana mukati nga topic yemu. Tujja kwambala white and black. Ositegeera. Oba nemba teeka. Ne bagamba bati bamumanya akazinda Sheila Price. Mbu yatuuka nga participate nze munnyo. Kyova abamusika akazinda. Ante kambeko kyenkugamba. Shalom olaba erinnya eryokoze simanyi gy'olijja. Wali labanga ettono. Kubanga ye takumanyi. Naye gwe nannyiniyo gw'osinga okumanya obunene bwe liira naki ky'olifunamu. Buli muntu yenna akolanga ekino kikakkanya ng'akuli kumpi mukuba oluyi. Omuntu akukakkanya. Ba oluyi. Kituufu nkuwagira. Poliisi ekukwate nga naawe okitegedde nti ngenda kumuli wanadde ne defending akamanyiro kabe katono. Nti Sheila Price ku level kwali tali mu level esigwako kazindaalo. Ne bwe yandi bali teyakoze practice
alina right nesse ebuuza ku bantu. Even the fact that kuliko ekifaananyi kye. Okitegedde bajja kunnyonnyola. Tekimwetagisa kukola practice babadde bazannya muzannyo nga nze gwe nakola. Babadde bazze kunyumyamu fantastic show. Sheila Price yakola lugambo. Mu ngeri yonna gye yabadde azzeemu nga wamutimba. Mwandi mulese n'abuuza ku baki? Ku bantu. Naye chicken yakakkanyizzaamu kwani? Ku Sheila Price. Sheila Price. So nga ate singa ayita mugattako teyandi mutimbye. Senga Sheila Price china numbers wa influence. Chicken tandade ku posta ye. Olw'ensonga chicken yasobola okwetimba obwatya? Wanna munyigina. Bw'amanya ensonga lwaki yasaako Sheila Price? Because bamukwano kinga nze nakola show n'entambi. Okitegedde? Kitegeeza ntambire waba tazze mu practice. Tolina lukusala omusika ku kazindaalo kuba sigwa mu maintain obeera ntambi. Wamusanga waali nga naawe wooli. Ne mulabanga mwenna mulina amaanyi ne mwegatta mukole ki? Mukoleyo ekintu. Kati kikyabadde kikyamu. Era muganda ng'echicken nze mugamba ng'omwana gwe ntuuse okuzaala. Speed agisadde. Abannayuganda babe. Sibalinga bw'abakola ki? Bw'abalaba. Kyokka chicken yegendereze. Speed alina nnene. Alina obusungu bw'echicken ku taata we. Anti talina lukusa. Ate akyanga tata yakanze maama we. Talina lukusa. Omusajja yenna ng'omukazi yakuzaalamu omwana n'otamuttoba n'atakufaako. Tolibeera w'amaanyi mu maaso ge nga yakwambula engoye n'akwebasa wali. Kadde mwaka amagezi. Era abakazi muleme kwerimbalimba. Omusajja yakusanga odde Masaka. N'akuza ku AY. N'akufunisa olubuto. Ne bw'aba teyakulabirira naawe ensobi yali yiyo. Kubanga abalabirira abaana baali lwaki tewabazaalamu. Teyamanya mu kusooka ffenna tuwa. Kati kkiriza eyo ensobi. Oba njagala abakazi kino kino tukitegeere. Ti abasajja abatalabirira abaana abane wayo endwadde. Oba kitegedde? Ne bawaya. Abane wayo endwadde kuba omusajja omutuufu. Shalom osobola okwebaka nga abaana bo tebalidde. Nakyogera ne banvuma. Ne mbagamba ofuna okyotulo nga tumanyi mwana wo kyalidde. Lwakuba oyogera olina butono oyogeza buto. Nedda si buto. Omuntu anaaba omusiru tekimwetagisa kumala kukaddiwa. Ava mu buto n'obusiru bwe n'akulaga bukula n'akaddiwa nabwo. Omusajja atalabirire baana teyeetagisa bangi babaki? Batono. Wabula tabana buvunaanyizibwa mu ye. Okulabirira analabirira tayinza kumala kuzaala mukaaga. Babakuŋŋanyize wali olyoka balabirire. Atandikirako abo baba bakoze eki? Balinawo obwomu. Naye abakazi munekerawo okwejjangako omusango. Abasajja abasinga balalu. Lwakwamwe abalalu mumanyi beeyambudde. Mumanyi bayitawo. Gundi bamuswedde lumanyi talina ngoye. Gwe tumanyi mbu ye muki? Ye mulalo. Naye abasajja ye musinga ye mulaba abanneebakakedda. Naawe abakwebaseeko abasinga baki? Bete wafuna mukisa kubakebeza. Ako kawulidde. Bw'abanneebakakedda naawe abakwebakako bonna balalu. Naye teyabakebeza mutwe. Tetwabakebeza mitwe. Yensonga lwaki abamu baatulema. Oba n'omulalu mu nnyumba omugamba birala akola birala. Mutesa kirala ate azirimulula kirala. Ogenda okulaba ng'omusajja eddalu lye likoze eki? Likuze nogaana edda. Sigenda kufaana musajja kamukole ki? Wenyuweewaawo. Kati gwe Mukama yakugerera oyo omulalu gw'otaakebera n'omuzaalamu omukize nyina omukisa bali abalalu abaana tebanzaalamu. Exo bayita balalu. Ate omuntu akulema taba bulamu. Nakisa kuba maama. Buli exo anaabeera mulalu okuba twalemagana. Kyenkubuulira. Abakazi n'abasajja ffenna tuli balalu. Gwe ng'olinayo omukazi nga wamukolera buli kirungi n'akulema. Yalina wayo endalu. Naye tewagikebera. Kati wagenda okulaba nga wayebukanako oluusi egaziwa nogaana edda. Si kabbina. Mukazi gwe nkukoze eki? Kanve ku muntu ono si kaabweru. Kati maama Chicken yabadde n'obusungu bungi. Era nze namba emu mwewunya butaba na ntondo. Nze muwala w'Abarundi awo nadde sijjaawo. Ate nze ndi mulala Shalom. Nze ndi mwavu atamanyiirwa. Sepankwako. Kuba ebbanga lyemmaze mu bwavu naguma teri ayinza kuwasa sente zikyusa bulamu bwo. Wabula omuntu asobola okuwasa sente z'okulya. Kati omumanyiire mwezi zongenda okulyako nedda mukwata okkirizibwa. Anze ne bw'obaani bw'onkwata obubi mba nkukutte bubi naati. Oba gwani nze sibimanyi ebyo. Kubanga nze mmanyi bw'embeerawo. Ate oyagala kumpaayo akakadde omumanyirira okwo. Ku kakadde kwo nze kyobala si kuba bulango. Nze obulango nkuba bwa mikwano gyange. Nkakubira obwero okusinga okumpa akakadde omumanyire onkubira essimu ezinkyungakyunga. Basira gundi yange drop yange bwakalanalo nga kalango kange. Awo nze nyinawo waya ntono. So okuddamu ekigambo.
Urakiza nti zenyine semu nganze nanyiniyo. Nganze nyira. Nalongo yakyogedde kino. Tize banchunga nnyo mu nnaku nga nkula. Kati mu bukulu saagala kummanyira. Era ekintu kyonna nga kinammanyiiza nkikola ki? Nkireka. Kati bw'oddira obusungu obwo n'obukuza ng'ogamba omwana kitaawo takubeereddeewo. Kitaawo takwagala. Ate bw'aba nga teyabeerawo. Anti wuliriza. Wandibadde omugambira ddala lumundu kitaawo yafa. Ne kikuyamba omwana ono obutalirabako yadde omusajja ono ataakola ki? Atamuyamba. N'ate yamuyamba ate bw'omutegeeza nti yaani ye kitaawe. Kati bw'oba okimanyi bulungi nti ye kitaawe tewa mwana osoli temanyira kitaawe. Kubanga olina obusobozi omugamba nti kitaawe yali Rwanda eyo. Yali Rwanda yagenda Rwanda. Kati nzolado nenja kwa ne Salongo ono mwana ngasembayo obutoso omugamba. Kitaawe yafira mu Tale Sudan. Kitaawe yafa. Yafa. Lwaki oba obika omusajja omulamu olw'okwata kuwa buyambi? Olw'ensonga saagala mmanyire maaso n'omwana wange. Omwana kakule nga akimanyi kitaawe takola ki? Taliiwo yafa. Naye bwe lw'okuza omwana ng'omutegeeza nti taatawo ye gundi, kitegeeza oba oyagala nnyo amanye ekika kye. Ensonga zonna Shalom toziyingizaamu oli. Mwana. Kubanga oli tasobola kufuna mbukisana kumu nga kitaawe akaaba. Tasobola. Muleme kulimbalimba baana. Era abakazi bangi mbalaba. Nze omwana wange tajja kulinnya yeeyo bangi mubakoleredde n'ofa mu myaka 3 n'afuuka ekirerya. Buli kye wakola n'akinywamu bbiya. Ne bamuzaaliramu awo abasajja nga 9. Kyogamba kiba kikyamu abakyala obutatwala abaana ku bika. Shalom teri muntu ali bulungi nga tamanyi gy'ava. Ekyo tebakikulimbanga. Ate mba simanyi kika kyaffe. Maama yanzaala nzeka talina gwe yagambako yanzaalayo nga azze kukola Kampala ati simanyi kika. Olina okuba omusabe nnyo Mukama n'aba ku sayidi we n'abeerewo ekika kyo. Mukama yabalina okubeererawo ggwe. Nti batono nnyo abali obulungi nga tamanyi gye nvuddewe. Shalom emikisa tugijja waffe enkya ngenda Mateete. Nyine ku taata wange ebitega mbikumira omuliro nveeyo nga buli mpewo ye waffe yonna n'egye saalabako ekkiriza nti nze mbaagala. Kati olw'okojja wano e Kampala neeyimbemu bode bukoone. Nga sina kyegukoze. Kubanga osaagira ku muntu omulamu aliko n'abafu abamukola ki? Abamulwanira. Nti buli mukazi yenna nkikusaba olwaleero omusajja nga yakuzaalamu omwana kkiriza gwakusinga okuzaala mu mulalu gw'otakebedde deka omwana agende ewaabwe afune emikisa aleme kubonabona mu buki. Ebyo ebintu bitulondoola. Mbu gwakusinga ozaala mu mulalu gw'otakebedde. Yes. Kati olwaleero nolabye omwana oyo ali ne Faluku Munenya. Faluku Sakozi? Yes. Yakoze eki ate ye? Kyane eyo nnamba emu ye muzimbi. Eyo yaabwe. Kwotuuzizza omwana owange. Kwaba ngambira ebigambo byakola ki? Ekyo nno tekyanyumidde. Naye yagiggyeeyo. Ne bw'aba yagiggyeeyo. Ensobi esigala nki? Tinze Shalom. Kati ngenda kuweekeza muze nyina abantu benjagala nga sibakyaza tebankyaza. Naye ng'omuntu bwe musanga avuma Shalom, ewange tamuvumirawo. Nga mugamba kirungi olina kyano. Ojja muvumira ewuwo. Genda ewuwo omukole ki? Muvumireyo. Omuvumireyo byonna by'okola ki? Biba tebinkakatako. Olw'ensonga tuli wamu kyanguye kyakwesanga nga n'abantu bewandikwaganyira bonna wabakola ki? Kati oyinza kuddira Shalom nga bwe tuli tuli mu kunyumya. Enkya n'oleeta ntambi. Nanzikakanako nanvuma n'abaana bange nantyoboola nga gw'otudde awo oseka. Oba muli wankwe. Oba otegeera. Era waliwo omulala akikola. Gakubanga namusonyiwa. N'ekibi. Nti omuntu yenna ng'ayogera ekintu ekisobola onnyiiza omulala. Kibi nnyo okubanga gw'oseka. Ng'obulamu bw'omuntu omulala onabutyobola bukola ki? Bumalawo. Mu nsi teri omwana alina lwayiti eyanukula kitaawe nga Kikedi bwe yakoze. Nambemu yavaayo ne yeegaana omwana oyo. Tewakiraba? Si yamuzaala. N'agamba sinze muzaala ni taata we muto. Tewakiwulirako? Yakyogera okumala ebbanga eriwerako. Osanga yali yeewala. Ebigambo omwana byali byogerako okusobola kuba bwe byazaamukola ki? Yazamugamba. Kubanga buli mwana alina obusungu aba abujje ku nnyina. Kikeni yakula ne maama we obusungu. Kikeni yakula ne maama we kitegeeza. Kuba mwana alaga nti mbedde ne maama wange ebbanga lyo kitegeeza maama. Buli yalumwanga ng'agamba omwana lwakitaawe bw'atatuyamba. Alaye tubonaabona. Kati omwana oyo akula n'obulumi obwo. Kubanga maama naye abadde awulira bubi. Ng'ontabakola ki? Tabafaako. Ne maama abaddidde empaana eyaabwe babiri n'agigattamu omuntu w'okumeka?
olwaleero nambe buli maziga gakaba gakosa omwana oyo kubanga otafuddeyo okumanya lwaki taata wo teyakulabirira n'abakazi balina ensobi Shalom waliwo omukazi atasoboka bannaye kambabuulire nga tasoboka naye nga gwe olwokuba si wuwo nga tosobola kitegeera nze kikeri mugamba bw'abanga oti yamubeererawo bw'oba eri owaayo emigaati egi eno waayo tooseezi sina kinto waayo oba ontegedde naye omuzadde tebamuvuma tebamuyita mulenzi gwe eyo ensobi nene nnyo gye yakoze era musaba amwetondere kitaawe gatagaba kufa kubanga eyinza okwonoona obulamu bwe bw'aba akkiriza nga ye kitaawe nti abakazi bangi nga abasajja tebalabirira abaana baabwe naye ng'amujjukiza nti oli yaani ye taatawo kubanga ekika kiba kika kya muntu teri mwana alibeera happy nga tamanyi gye bamuzaala ekyo nange ekyo nkiwakanya kikeni yennyini yavaayo n'agamba munnange tali happy era bw'abeera yekka kimuluma mu mutima abeerawo n'agamba kale oba singa mbadde manyi taata wange mune tekisobola kuvaawo waliwo embeera gye tuyita mnoga kale senga okitegeera tekivaawo nze waliwo ndi mukulu nga nyamba abantu nanyina lwenno mwana nga mbasiga mama wange abaddewo nga ndaba yeyekka eyansobodde okutegeera embeera gyenkola gyempitamu nga ndaba bana abala bwenna abanyumizaako bajja gitwala nga kontenti nze era mpunzika mu nsi sirina gwe ngamba bennuma nze ebyange enfa nabyo nendisivinga ebyabalala 10,000 ng'ebyange nze mbikola ki nze mbiyina olw'ensonga ne gwe nnaanyumizaako alaba nga nze oba ow'ebbeeyi oba alaba ng'ekyamagero tebakusuubira gwe okubona webalenaagadde neddaba olw'okuba njagala kuwa bawala maanyi n'abakyala kyemba ngumira ebyange nendisivinga ebyabwe sobole omuwa amaanyi kubanga ekyayitamu si yekka akikola ki owa amaanyi lwaki agaba mukyala wamwe gwe mwakuba omanyi okutegeera si kwa buwaze ate intaneti eno kati yono nabo tubadde omukazi n'omwana kyangu nnyo omukazi okunoba nga alowooza gy'alaga ajja kuwasobola bw'olaga ajjalira omusajja batwala omusajja buli lwogamba nti gundi sijja musobola waliwo amusobola ate gwe bw'olemwa gy'ogenze n'oyagala okomewo olw'okuba eno wazaalayo abaki abaana ojja wunzika weewaayiriza kati gwe Shalom omukazi gw'okuba lwaki akuzaalamu abaana 3 akwebaza migo antudde lw'abaana kati lwaki ate ovaawo otuulira ddala atudde olw'abaana ne mawulire tajja kubanga oba weewaayo nga saddaaka ku lwabaki lw'abaana kitegeeza nakyo tekiba kituufu ku sayidi ye oba ntegeerekese ate Shalom ofisaayo akadde obuze kati nga nnamba emu gwe asobola okugamba amazima lwaki omukazi oyo teyabeera naye oluusi omukazi ayinza okuba yali wa bbeeyi nnyo okitegeera oba omukyala ewaabwe nga nnamba emu yali mu mbeera mbi nga n'okuliisa omukazi tasobola omanyi tonajajinga muntu omuwangayo second chance n'owuliriza ki ekyakola ki ekyaliwo nti olubuto lwangu lwakwetumiikiza omuntu n'alufuna naye nga bonna abalwefunisizza tewali asobola dumaintaininga leka baali bato ng'obuyambi mulina busaba ate bazadde bammwe oba okitegeera kati eri muzadde ayagala kukuza mwana bamuzaalemu n'omwana amulabirire ng'olodde atobye naawe ate naawe ofunye mwana munno ate mutumenye kati owunzika waliwo okusika omuki omuguwa era mama kikenize bino bye musaba nnumwa wamu naye okubanga omusajja teyalabirira muki baze ebbanga abaana babakoze eki abalabiridde naye ate musaba mukama osanga alina kye yamubulesinga mu musajja omulekera omuki omwana osanga mukama yakuzibula amaaso ng'olina n'okukola ennyo osobola opuruvinga omusajja oyo nti wandekera omwana katolaba bwendi obulungi n'omwana wange mukuziza osanga mukama yakikuwamu omuki omukisa nsaba okkirize otuuze omwana obusungu bwalina ku taata we bubi naye bulijjo obusungu obwabulina simanyi nze nakirabye ku eyo egundi ya Sakozi nasoze okumulaba nga amusikako omuzindalo naga nti bajjeko ebyuma anti nze Shalom ayiwa kaadi kubanga simanyirwa baana anti oyisinga awange nsobola okubirawo oluyina yali amujjukiza ebyerwanda byatagala kuddamu kujjukira taata banne yabamu abazadde obamu mukite obanza ko bamanga yali mukambwe ennyo ng'omuddemu ng'omugamba ki ng'oyimiridde wa teboogera akola bukozi bwati n'omanya kati ekidda kantunuulidde bwati n'okola emirimu gyonna olabe ng'aseka
kati nze simanyi guno omulembe bazadde muzajja bakuzaamu baki baana anti nze awo nkunyonyola ebigambo bino nze muwala w'abalundi nabadde sijja kulinnya ku stage ya chicken singa gwe namba emu. Yes, kuba yaso n'agamba tatange mwenna mumumanyi wamma maama tatajje nze nange nenzija ate naye ate musaaga nnyo. They play too much. Olwali lujja basuule wazi muga tatajje ekyo kyabadde kimaze okulaga nti maama n'omwana bwe bakolagana ono tebakolagana bulungi naki era nga kiyinza n'okuba kiriwo n'ekirala ekiraga nti maama tabeera mufulata mwakola ki mwalibeera okusinziira ku njawukana gye bakola ki kati ng'omwana yakimanyi kyobola bamubuuza kuba tayagala kujiiza maama wake kitawo anyiiga nze newala nnyo okubeera ewantu watatya kunfiirwa. You don't want to be in a place where they don't make loss if they lose you. Sibeerawo nkitya nnyo nze newala nnyo okolagana ne Shalom nga tatya kunfiirwa. Nakigamba abantu nagamba sifirenga okolagana ne Shalom sina kyenfiirwa ng'ondesewo lwaki kati awo kyenva nkulekawo nembeera nalina kyanneeguyako kwanze mba you need me, I need you. Tokkiriza ntowangayo omuntu chance okukumanyiira kubanga ne mu mawulire baleeteka bangi babaleese ne batatuuka nga mukama ogwo mukisa teyagubakola ki kikolingi kati omuntu akulaga nga mutakwetaaga omaze emyaka emeka nga tomumanyi obaddewo otya kati sinzira kugiri gye waliwo nga tomumanyi omulage nti kyasobola okubeerawo yali tumanyiganye nga situkolagana nze sina muntu gwempayo chance kummanyiira buli atamanyira mu ofa ya buto nagiggalawo kati simanyiira kwati walina bwogerero nga n'abazadde sirina bannonze gye bantu tebankuba bampayiriza ebyo byonna ebyantukako mu buto mu bukulu sibyagala kyovola bankola nnyo mbirwanise bondaga nti nze sirina nnyo makulu ng'ate nnwana kuba wa makulu kati gwe mmanya tonneetaaga nga nnoonya we nnaakolera amakulu wensigala kubanga nnwana kuba wa makulu kyenkolerera kati gwe bondaga nti onira naye era n'obutabaawo obwange era tewali nnyo buzibu sina kyenfiirwa kati awo kyenva nkwanguyizaamu era nesibeererawo ddala osobole okubeera n'abo abanaamanyiirwa nze sikola ki simanyiirwa ebyo bibiri tabulada byo buli lunaku bipaakinga mu nsawo yange tuba tuti tomanyiira era bwe ndaba ng'omutalaza okukola ebikolwa ebiranga ebiraga nti ayagala kummanyiira nze muka omusajja tebamanyiira nyina omusajja ndabirira nsula wange nvuga motoka yange tiba kyommanyiira nedda mukwana naye omusajja banna mbajjukiza Bivo Organic Natural Products esangibwa Mengo Opposite Masengere genda bajjukira disenyi bajjanjabisa butonda gamba emmere eddagala genda kujjanjaba omu amagumba sinuses biki genda 0752 60 24 27 nalongo maama wa chicken atuze omwana mangu nno ante ni muzadde tanakikoli mu kitakwata so ekikoli mu kikwata waliwo ebikwata Bayibuli egamba ekikoli mu kifuula omukisa kyobulaba ne Yesu yafa Yesu bamukolimira no Yesu yalina amaanyi ga buli kimu naye era abajja okumuta tebamulemesa kukola ki kufa Mukama n'agamba kaafe abafiire bano abatano kye bakola ki so yalina amaanyi agamubuusa n'addayo buzzi nga n'ababona tebamukoze eki nga tebamusse kale ntwala omukisa okutegeeza nti bye tusoma byawandiikirwa baki bantu koda tumanyi baali bebakidde sayidi ki kyobola bakira ne bakyusa ne bagamba endagaano empya enkadde yabaaki yaliwo anti empya yeya Yesu mutye nnyo Katonda naye weebeeremu ng'obuki ng'omuntu Shalom buli muzadde yenna akosa buli muzadde akosa anzaala banyana abala akuzaala ate bana abala basenga abamaama abato abo balina kunkwata bulungi mbakwate bulungi era bwonkwata obubi bukwatira ddala bubi naddala nga bwenzijukira nti bazadde bange bwebafa tewaliiwo oyo ate alina kumpeeweta buweeweesi kuwaana buwaani ndyoke ntegere kyakola ki kyagamba kubanga we nali mwetagira teyakola ki kyaliiwo te kati mwagaza ki nga nyina negedda fumbirwa nga ne bwe wannema asobola ofumbirwe waki kitegeeza simwetaaga nnyo naye alina okundaga nti akola ki aneetaaga buli muzadde akosa lwaki olwaleero omwana omukazi bw'azaala omwana n'afa ne bamuziika ewaabwe oba ew'ekisiraani omukazi bw'azaala omwana n'afa bamuziika ebukojja kisiraani nnyo lwaki anti tomanyi busiraani bukirimu okumanya kisiraani omwana tebamuziika ku bijja bamuteeka bbali bamuteeka eri ku nsalosalo naye nga bonna bafu kabonero kindi
talina kuziikibwawo nola okuba we bamusudde kaba muyaye bamutaka ku luki ku lusalosalo kibi kigwana wala omwana wo kitegeeza nti okuba n'ekitiibwa kwe kubanga omwana wo gwe wazaala bwe yafa wamutwala gye baamukola ki gye baamuzaala mu kika kye oyo obange yamwezaalamu omwana gwoziise ku kika kyammwe gwe omukyala era n'abasinga bagamba yali malaaya bannaye nga tamanyi tata wa mwana muki mutuufu kyokola n'omwana gwe yazaala baamuziikawa byonna bikosa gwe obuki omukyala ekirala taata oyo ataakulabirira tomuwangayo mukisa ye kunyonyola lwaki teyakulabirira aba agenda kwogera ki nga teyandabirira munnanga abazadde bangi balemeseddde olabirira abaana baabwe shalobu tenyina abasajja bajja wano ng'omukazi bwe yandoba nyina yalinamu ssente ne bamugaana omusajja olaba ku baana be n'eddembe ne bali bajjako tofunanga ekisiraani mukazi wo n'andoba omusajja amuwasizza ng'akusinga essente ayi toddamu kulaba ku baana kuba oli amuyina amugamba nti ngenda kumanaginga n'abaki n'abaana bo ate oli omusajja alowooza buli lwajja ewoono mulakamuna mwejjukanya nange sikikkiriza ati batwawukanye toddayo kima kantu konna wa musajja ontegedde bulungi kati lowooza kwona omusajja alina omwana eyamuzaalamu abaana aba alina eddembe erabirira abaana be lwaki omwana taakule ng'agamba tata teyandabirira atusuulawo nga naye eddembe erabirira omwana we baali muggyako olw'ensonga omukazi bwe yanyiiga obusungu yabusaamu abaki kati onaabawula otya abo abasajja bwe batyo singa oba tomuwadde chansi ye kunnyonnyola tyo yafumbirwa omusajja nga tanzikiriza kuleeta baana bange kyokka ekyewuunyisa omwana oyo gyakoma okukula abanja ekika kye oyo omwana bw'ati dadi aliwa akula abanja kuba omusaayi guba muki bwebanga gye bamuzaala baali babbi ne bwanaakuyira mu kikomera ajja kubba laputo wangi kubanga omusaayi balina okuwongerera ekitambo kimuveeko ate omwana tomukola ki tomutwalayo nobeera n'abaana bangi nga bali beautiful nga bali mubala basula banywa mwenge kubanga omuzibu gw'obwamalaya guvaawa mu kika bonna basenga bali ku lujja kwe bazaalidde abaana twetubuusa amaaso olina okukwata omwana oyo agende aline ku bajjajja abaamu nga jjajja wali mufumbo nze nsaba mbeere mu bufumbo neme kubanga senga omuzimu guno guyamba omwana ono kyakola ki lwaki mba nnima bijaki mba sigamba yesu andi kati nze yesu wo sibulinaako lutalo naye nze bwemba nsobola okukkiriza gwe bagamba obugambi jjajja eyampa ku bbere ate yeeka ngende mugambire ddala kuba namulabako nemmere ye nenjikola ki nogiryako kubanga njagala mwe abalina yesu mubenga abasiraamu eddiini yaabwe yabalekera obuwangwa bwabwe tebawasa baana babaganda baabwe yadde ku luhandi bwekola ki bwegamba tebawasa bamiziro gyabwe yadde ku luhandi tebabagobaako nammwe musigaze obuwangwa bwammwe n'enziika yaabwe teyagibajjaako oba otegedde naye mbw ate gwe bwafuna yesu toyagala kugenda kulima bijja byandi byotalima si bajjajjaabwe tewabalabako tebamanyi ani agenda obba kulimira nga balise muddu awabawo okubuzaabuza baddabbwe naye kigene asale omuliro alinya kukyawa kati otatawe gwayita omusajja gwe kyali ojja kundaba oyinza osooka gwe mulaba nalo nga abakazi mutukoze ebintu abaana basejjirinya abaana 9 bana bebabe abaana bonna basejjirinya nalongo okola mu DNA okola mu laboratory oyina abaana bameka nze nina abaana 2 oyina abaana 2 sigambye nti ogenda kufa olinayo gwemulugunya nti siwuwo bonna bange bonna babo singa ofa muganda wo obuyinza obujja okulagira mukazi watwala abaana ku musaaya bujjawo muganda wange ngalagira abaana bange sikutuga ani gwamanyira nga muganda wange atwana ku DNA otegedde kati ti abaana abagala kubba bintu byange otegedde nti abaana basegirinya tosobola kujjawo kiri nalongo sagalompa nalongo ali mukumpukyusa obwongo ogenda kitegeera ti abaana bonna baani n'omukazi ali mu nnyumba bamugambye gifuluma otwe n'ekyapa kyebaagala ekyo ekyapa era abo abaana basegirinya ate nze nnenya bakazi omuntu atakwebaka kagamba nti ete abaana batale ku musayi nawe n'obawaayo otwala abange n'obakwatako alla tosobola mukwano ng'oyimiriddewa provinga nalongo kituufu twatwagala mazima na basejjinya wani abekika mwabekika nga mwebaka kwani
muganda waffe yakwebakako kati nkuwadde answer nyangu kuggwe nziza tasobola twa ene nchulya bulizi mbu nafwadde mba nafa otegedde nga sonda nagombufu otegedde nti kati bano batatakanya ya mugenzi Shalom teri musajja alina abaana be mu nnyumba ng'abeemulugunya ng'abalabirira taliiwo kyogamba Sseggenya ali munaku nnyo tasabatwala abaana be ku musaayi abo abatutta abaana ba Sseggenya ku musaayi bali bulungi osinga Sseggenya ne Honorable bo be baani batunnyonnyole be baani family bali bagala mazima family nga family baani Sseggenya yafaawo n'ekiwandiiko ekigamba nti abaana bano beemulugunya nsaba abakazi mu ggwanga lyonna bbawo bw'afanga takebeza abaana tobankwe yonna gy'owa abaana bo ne bwajja nagamba nze mukulu we nze nasikira towangayo abaana bo babeera baagala kubba bintu bya mufu senga babeemulugunya mbu siba kika kyabwe bawange yalina obbeemulugunya ate yafa weebale nnyo ke yafa tabeemulugunyiza nga newe yabaleka si wammwe wawe kyenva sibakuwa anti era basanga abo abakazi Shalom mulamu wange ajjange wange nakiŋŋamba tukabaza ku baana abo baana ba mwami Shalom njagala muyimirire muyambe eggwanga okwo kubba bintu bogwe basiima ate abakaayanye gwe bagamba nti wa musajja oyayiseewo otegedde bulungi lirimu ekubanya lya bannamwandu bana babeera n'omugenzi kati gobeera ne kasuku n'entambi kyogamba ntambi alina olukusa otwala abaana bo ku musaayi yadde mukolagana nnyo nti Shalom afudde naye kakale bambi naye omwana oyo Jaden oyo nga gye mbadde nkolaganye ne Shalom abadde atugamba ebigambo bambadde mbagamba naye Jaden oyo bannayo omwana oyo si buvunaanyizibwa bwabwe nga bw'ofuna amaanyi ag'emulugunyo bagambe bw'oba okwata Jaden omutwale ku muki ku musaayi kyanguye Honorable tasuubira kufa osanga yandikikoze Honorable bamutwala n'ebweru ne bamwokya n'ebitundu by'ekyama babitulaga ng'afudde akabonero akalaga olaba omuntu bamukwatawo bukwasi nalaba wano omusajja nsere ani oyo Lukwago poliisi yamukwatawo bukwasi akombe kakati oli bamukwata ne bookyawo naye akawantu abo babaluma nnyo wabaluma watya waluma abo olaba olaba piki ezo hampu yokka n'omala ogira naye okuba ensigo twanga Museveni atufuga bwatufuga nalonga ensigo eruma YouTube ero tuligisonyiwa nalonga ensigo eruma kati olaba boda yekulumya nono gwe bakwata obuki ono gwe bakwata ekidomola ne bayokyawo kitegeeza yali amaze okukakasa nti obulamu bwe buli muki matigga kubanga mulimu abakutewo bukwasi ye bayokyawo buki bwokya kyogamba si muntu ekirala obudde Sseggenya bwe yamalanga mulwadde naye ngadde engulu n'atereera awo era alina okwekkaanyiza ennyo abaana be kuba namulabako ne ku live ya Honorable Nsereko ng'asaba obuyambi Honorable dabwa miliyoni meka 5 awo era alina okwekkaanyiza abaana ayinza obba alitakusuubira kwati bagenda ogamba mbu nenagirinya ayika si mwana wa Honorable andi kati nkunyonyola okulabirira si kyangu olaba abasajja bano twayendako abalwadde bitaakebera baganya olabirira abaana nga si balwadde ne n'agaana naye oli yali omulwadde oba ontegedde kikulaga ki nti bwaba yatuuka ne mu mbeera esobola okulemwayo omuntu bano ate abaana bandimulemye nnyo oba okitegedde kyenkunyonyola kati gwe still insist abaana bonna omwenda bassejjirinya bonna abaana basseggereenya senga bakuprovinga otherwise tewali ampuluvinga kuba nanyini bo yafa ate yafa takitugambye nebatwala ku owakanya tekinologiya kitaawe ne bwajja pozi nga kitaawe yebakako ku bakazi bano oba ontegedde bulungi Shalom olwaliro oli muvubuka muto omuntu bwagula entamu ekikopo nesowaani aba afunye ebyagaba kesowaani yange mukiwe gundi kola eddambe oleme kufanga mu sirusiru yes oyiteeke mu buwandiike kuba bano abantu mikwano gyammwe beegeziwaza nnyo nga mufudde kubanga ayagala otwala emmotoka ya Shalom bulijjo emuluma emmotoka bulijjo yaffe twagigula babiri mbadde mubanjako bulijjo emuluma ayiiya bwagitwala nawafuna chance nenfa ebyekisiru aleeta akakodyo tinaye yali yatugambako nti abantu abekakasa gwatabekakasa lwaki tokebeza abaana bo nga wooli kuba gwe nanyini baki baana kati gwe omusaayi gwe mutugamba nti gwa bba wange nze nkakasa nti gwa bba wange ani yagubawa kubanga nze nali nsula naye mu nju
teyasobola kuŋŋamba nti abaana tubakwale tubakoleki nanti musula mu nju abakazi mwenderamu tewali buzibu gwayendeddemu mugobe siwagira bwenzi mu maka naye nze sewagira muntu akebeza mwana wa bba wange ng'afudde oyo ndi mutema omutwe oyo aliba mufu oba toyagala kuswala no bba wange yalina okukakasa nti abaana bange si baki sibabe kubanga gwe nazaalamu abaana nanguya ne wembeera nabo gwe weekika sukulu fiizi yakumenye nti abaana bakumenya bba wange yantegekera n'ebirabirira abaana be n'abikola ki n'abiteekawo abaana be abaagala nnyo mpaka kwoyo omuto kati gweza kuyimirira wano nga nti obakebeze nga kati nga gwe boolina abaana bo today lwaki omuntu akulinda afe nti tole mukazi w'omuddwaliro amuleebukanye nti bakebeza baana bo kubanga Shalom abaana bano abasiba bo goba wakkiriza nti bange baana gwoba okimanyi oba ontegedde lwaki mutadaganye eddembe ly'omufu bamusitresingira mu kabbuli kubanga ye yakkiriza nti bano baana bange tebakwatwako kakati gwe ng'ofulutukayo n'empale yakataasa muno ozze kulumirirwa nnyo sikulabyeko ndo ne bange nga mulamu nti mukolagana nnyo kubanga mulabye nti ennyumba gye ndimu bwe mugitunda mwe mukola ki mufunamu kati omukazi gwe bali mukugo baagala kyapa ekyo ate era nze nkuwa amagezi tokibawa bakutte mukyala sajjirinya ali mu nnyumba towaayo ekyapa totakyapa kubanga baawo adde ku nsi akebere abaana bw'aba beemulugunya bw'aba si yakebedde abaana nze ati waddieni entuufu mu nsi nga bange si yakebedde abaana teriyo bawaga tukebera abana osomukira n'abakebera ndi baba ayagala batwala kati bonna abatwale because toli mwenzi baana be bagwo okimanyi babe nze bange bukyayagala okukola ku baana be nga ndi mulamu akikole era enkyangenda baffe matete sene mwana we n'omugwentwala ate bane bwaŋŋamba nti guno omwaka tugenda kubeera Tanzania nze n'abaana bange sibawerekera kubanze bwe yali ankwana saayi na mwana n'oku nali neekyakalira nga ndi ku basajja bange bennumya ye buli wempita ebyokulya bampa ebyokunywa bampa ojigida okamala najjangu nkumulamu abaana ng'alinga gwe yapangisa kati byonna byayagala okukola nga mulamu sirina kye mugambako era ebyempya abakazi bagamba abampisizaamu amaaso akuyisamu ati amaaso nga yalabirira b'ozaala lwaki oyagala akakase baalabirira nti sente ze we ziraga weewo lwaki gwe tokyagala kitegeeza olimu obuyaaye nze simulinaako olutalo naye teri alikwata ku bwera wange nana habo mouthwash gwayo ng'otandika endwadde z'amannyo galimu ebituli bw'osonya gasanyaala oba osa ebyokya ebinyo gasanyaala kubanga owunya akamwa kwesa nana musange mu supermarket n'eddwakiro zonna eziri mu Uganda naalongo buki buno tulange emaali anti olumupesa abakama bange tuba emaali nga tugiranga abakazi mwenna mu Uganda mbasaba abawulira olulimi lw'enjogera sezaalawo tomuwanga omwana bannange mulamuwo tomuwanga omwana taata w'omwana wo yekka yabanga atwala omwana bayinza obba baafa kirowoozeeko ekyo engeri gye yafa nga tabakebeza mwe abaliwo sibeekakasa omanyi kyagenya kwe yakwenda omanyi abannazaala wange nga nyazaala nawe ng'ogera akantu ako mugamba abaana si bammwe nga nyazaala wange ye yayenda nga gwe kennyini gwatali waawo maama wange yayenda siri waawo kati mumanyira abaana bange temuwangayo omwana ku muntu yenna nga tebabakankona ki naye ndi mukwano nnyo gwa bbaawo weebale nnyo naye nze siri mukwano gwo eyali mukwano gwo yakola ki yafa temuddangamu abakazi okuwaayo abaana obbakebera omusayi nga bbaawo afudde tabakoze eki tabakebeza ekyo nkimazi wamma abagala abalina ensusu nga mulina embalabe ensusu zaakona ebizigo byabookya mujje nga nkyali ku discount mutwale ebintu bino kitegedde ebintu bino birungi nnyo kano kabrightening kano tekeerusa otangaala mu brighteninga kano kenkutte brightening n'omunyulunkamu abakazi mujje tuloga abasajja kubanga abasajja b'ennaku zino ebintu ebibatawaanya bingi ebidongo bingi bibali mu mutwe kati ajja kubalowooza ndombolo ya solo Bobi ayimbye wuuya batekemu eza fangoni jangu otuuze omusajja ng'awuliza oluyimba olu lwa fangoni nga ne be bayimba batya aganyina okuddayo waki ku namba y'essimu kw'abalogera mujje mutuuze abasajja anti basomere ennamba y'essimu 0753 63 ate abantu mbagambe Shalom abantu musabe abantu munaabe ebyogero mu ngeri yonna gy'osobola naye oba tozze wano naye mweyambe yamba abantu batuloga nnyo nga tetumanyi woosanga ebyoto bikume buno obulamu bwakwebeereramu mwe muli awo mutudde mukama tokutte tomumanyi n'okuloga tokukola ki kati oliwo otya naye abakazi kino nkiddamu
mulekerawo okwesirwaza nga muwaayo abaana gye batabazaala muno genda bamukebere oyo nnyini gwe okukebera abaana tomanyi kikaje kituufu kuba si gwe omuzaala naye ababe waabwe omanyiwo okuba gwe bakola ki temuwaayo abaana baseggeje baagala kubba bintu bya seggeje tubadde naalongo kitone musire bulungi mweraba